Ente kyekimu ku bisolo ebyenyumirizibwamu abantu abawongalira mu disitulikiti y'Ekiruhura era nga kumpi buli maka kizibu obutasangamu nte. Abasinga bazirondoola okukuuma obuwanga bwa nkole so nga abandi lwa byanfuna ng'okusinga kivudde ku nkyukakyuka y'ensi. Peter Taremwa y'omu ku batuuze mu disitulikiti eno nga wangalira ku kyalo Burunga ng'okusinga alunda nte enzungu okusobola okufunamu amata agawera. Kyokka n'ategeezezza nti ekirwadde ky'omusujja gw'ente ekimanyiddwa nga East Coast Fever ekiri mu kweriisa enkuli mu disitulikiti eno kyandibulemesa okutuukiriza ekirooto kye. Mu myezi ebiri egiwedde n'akafiirwa ente 25 mu mwaka gumu n'akafiirwa ente 6 nga zitibwa obulwadde buno. So kikulaga nti obulwadde buno bw'amaanyi ate butukosa ffenna ng'abalunzi. Emmanuel Tayebwa naye nga mulunzi wa nte ekirwadde kino akirojja lulwe. The drugs we are using far outweigh the margins we are supposed to be making on the milk. So the problem of ticks has seen the cost of running a farm coming 3-fold, 4-fold than what it was. Every day we are at the drug shop buying drugs and treating our animals. Ng'oggyeko ente okufa amata agakamibwa nago gakendedde olw'omuwendo gw'ente zirina ekirwadde kino. Kinyafekitinze nnyo kubanga osanga ng'ovudde ku lita nga 65 z'amata n'otuuka ku lita 2 kati awo oba okenderedde ddala. Omusujja gw'ente ogw'ekika kino guleetebwa enkwa emmyufuko eya kitaka nga zino zeeyonera nnyo amatu g'ente. Ente bw'efuna obulwadde buno ekosebwa nnyo nga kino kyandigiviirako okufa wakati w'ebbanga lya wiikisi 3 n'ennya. Ekisinga okweraliikiriza abalunzi kyekyokuba nti eddagala erikozesebwa okujanjala liri ku buseere kuno kw'ossa ekyokuba nti eddagala ate lisinga obungi lijingirire. We have cows that are always being injected, that are under treatment all the time because we are living with East Coast Fever, and of recent it has multiplied, it has quadrupled. It's a serious problem. Edda batuwanga batugamba mukozesenga eddagala lino wayiseeko ekiseera ne batuleetera eddala kati gavumenti bwe yaleeta okugula obutale buli omu agenda agule ekyayagala buli omu neyeenyigira mu katale k'eddagala ly'ente. Abaligula abaleeta tebalimanyi, ffe baguza tetulimanyi, so ne twesanga nga eddagala lyonna classes zonna ziri awo zonna tuzikozeseza mulundi gumu kati enkweri neemanyiire eddagala lyonna lye tulina mu Uganda mulundi gumu. Mu butuufu ekiseera kye tumaze mu kabuga Rushere kumpi luvannyuma lwa mita 5 osanga akaduuka akatunda eddagala ly'ebisolo ekintu abalunzi kye batadde ku bakungu mu kitongole ki National Drug Authority olw'okulemererwa okulambulula entunda y'eddagala ly'ebisolo. We have a problem of the drugs that are coming into the market, but also we have a problem of regulating the drugs. We need serious regulation of the drugs. Ng'ente zigenda maaso okufa ekirwadde kino tukitegeddeko nti nate ne disitulikiti eno terina kifo kyonna wakeberebwa nte okuzuula oba nga ddala ndwadde oba nedda. Tulina kalabu kamu akakebera omusaayi okumanya ente erwadde ki kali Mbarara ke tukozesa ffe Kiruhura, Ibanda, Lyantonde, Isingiro, Mbarara disitulikiti 5 ate nako kakolerako ku pasenti nga 2. Waliwo n'okutya nti abantu bandifuna endwadde ezitali zimu naddala singa banywa amata okulya ennyama y'ente ekyali mu kujjanjaba obulwadde bwa East Coast Fever. Nze naawe abaganywa osanga nga tunywamu ebisigalira by'eddagala mu mataago oba mu nnyama eyo gye tulidde. Kati ekyo kiba kya bulabe ku bulamu bw'omuntu era nsuubira endwadde ezimu zeeyongedde lw'ekyo z'endaba ne zikansa n'ebirala byonna by'endaba. The government needs to come out and manage the farmers and manage the cows on treatment. Cows should be quarantined that are sick. They should be in the paddock. Milk should be milked separately, and that all has to be supervised. And we need a lot of government and input, especially by Dial Development Authority. Kati abamu ku balunzi bagamba nti oboolyawo kiseera gavumenti okuzuula ekika ky'ente ekisobola okugumira omusujja oguva ku nkwa. We need a tropical cow that would be able to withstand and also give us milk at the same time. So the research on the type of animals is very important. Obukadde $10,000 gavumenti bw'esuubira okufuna mu bintu ebiva mu nte ng'amata, ennyama, amaliba, wabula kino nga kyandiremererwa okutuukirira singa ekirwadde kino tekirwanyisibwa mu budde. Julius Senkandwa, NTV.